Essula ya 36. Awo abantu ab'omu nsi ne baddira Yekoyakaazi mutabani wa Yosiya ne bamufuula kabaka mu kifo kya kitaawe mu Yerusaalemi. Yekoyakaazi yali akamaze emyaka 23 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyezi 3 mu Yerusaalemi. Kabaka w'e Misiri n'amugoba ku ntebe e Yerusaalemi, n'aweesa ensi talanta eza ffeeza 100 ne talanta eya zaabu. Kabaka w'e Misiri n'afuula Eriyakimu muganda we kabaka wa Yuda ne Yerusaalemi, n'awaanyisa erinnya lye n'alifuula Yekoyakimu. Neeko n'atwala Yekoyakaazi muganda we n'amutwala e Misiri. Yekoyakimu yali akamaze emyaka 25 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 11 mu Yerusaalemi. N'akola ng'ebyo byali mu maaso ga Mukama Katonda we ebibi. Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni n'amutabaala, n'amusiba mu masamba okumutwala e Babulooni. Era Nebukadduneeza n'atwala ku bintu eby'omu nnyumba ya Mukama e Babulooni, n'abiteeka mu yeekaalu ye e Babulooni. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yekoyakimu n'emizizo gye yakolanga n'ebyo ebyalabika mu ye, laba byawandiikibwa mu kitabo kya bassekabaka ba Isirayiri ne Yuda. Yekoyakini mutabani we n'amuddira mu bigere. Yekoyakini yali akamaze emyaka 8 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyezi 3 ko ennaku 10 mu Yerusaalemi. N'akola ebyo ebyali mu maaso ga Mukama ebibi. Awo omwaka bwe gwadda, kabaka Nebukadduneeza n'atuma, n'amuleeta e Babulooni wamu n'ebintu ebirungi eby'omu nnyumba ya Mukama, n'afuula Zeddekiya muganda we kabaka wa Yuda ne Yerusaalemi. Zeddekiya yali akamaze emyaka 21 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 11 mu Yerusaalemi. N'akola ebyo ebyali mu maaso ga Mukama Katonda we ebibi, teyeetowaza mu maaso ga Yeremiya nnabbi ng'ayogera ebiva mu kamwa ka Mukama. Era n'ajeemera kabaka Nebukadduneeza eyali amulayizza Katonda, naye n'akakanyaza ensingo ye, n'akalubya omutima gwe obutakyukira Mukama Katonda wa Isirayiri. Era nate abakulu bonna ab'abakabona n'abantu ne basobya nnyo okugobereranga emiizo gyonna egy'abamawanga, ne bagwagowaza ennyumba ya Mukama gye yatukuza mu Yerusaalemi. Mukama Katonda wa bajjajjaabwe n'abatumiranga mu babaka be, ng'agolokoka mu makya n'atuma, kubanga yasaasira abantu be n'ekifo mw'abeera. Naye ne baduuliranga ababaka ba Katonda, ne banyoomanga ebigambo bye, ne basekereranga bannabbi be okutuusa obusungu bwa Mukama lwe bwabaawo eri abantu be, ne watabaawo kuwona. Kyeyava abaleetako kabaka w'Abakaludaaya, n'attira abalenzi baabwe n'ekitala mu nnyumba ey'ekiggwa kyabwe, ne batasaasira mulenzi newaakubadde omuwala, omukadde newaakubadde akootakoota. Bonna yabagabula mu mukono gwe. N'ebintu byonna eby'omu nnyumba ya Katonda, ebikulu n'ebito, n'ebyobugagga eby'omu nnyumba ya Mukama, n'ebyobugagga bya kabaka n'eby'abakulu be, ebyo byonna n'abireeta e Babulooni. Ne bookya ennyumba ya Katonda, ne bamenyaamenya bbugwe wa Yerusaalemi, ne bookya omuliro amayumba gaamu gonna, ne bazikiriza ebintu byamu byonna ebirungi. N'abo abaali bawonye ekitala n'abatwala e Babulooni, ne baba baddu eri ye n'eri batabani be okutuusa kufuga kw'obwakabaka bw'Obuperusi, okutuukiriza ekigambo kya Mukama mu kamwa ka Yeremiya, okutuusa ensi lwe yasanyukira Ssabbiiti zaayo, kubanga ennaku zonna ze yazikira yakwata Ssabbiiti okuweza emyaka 7. Awo omwaka ogw'olubereberye ogwa Kuulo kabaka w'e Buperusi, ekigambo kya Mukama mu kamwa ka Yeremiya kituukirire, Mukama n'akubiriza omwoyo gwa Kuulo kabaka w'e Buperusi n'okulangira, n'alangira okubuna obwakabaka bwe bwonna, n'okuwandiika n'abiwandiika ng'ayogera nti, bw'atyo bw'ayogera Kuulo kabaka w'e Buperusi nti, obwakabaka bwonna obw'omu nsi Mukama Katonda w'eggulu abumpadde, era nkuutidde okumuzimbira ennyumba mu Yerusaalemi ekiri mu Yuda. Buli ali mu mmwe ku bantu be bonna, Mukama Katonda we abeere naye ayambuke.